Wuno omusajja awonye okutaganjulwa oluvannyuma lw'okuvaayo n'akasana agamba nti Bobi Wine ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mbu bali kimu, bannange bafuuti sooja ba Nuupu Kata bamunyiga amatama akatambi ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo. Bobi Wine naye ate ebibye byawuseemuko wamma akatambi ogenda kuba ng'okeerabirako mu maaso awo. Ensonga za Sheikh Muhammad Kalanzi munnange tebinnaba kuggwa bba abaana bakyamuweera ddala era nga n'owa booda afudde mu ntiisa akatambi ogenda kuba ng'okeerabirako mu maaso awo. Senga kulwanama bannange naye wamma ayongedde okulumya ava piisi abantu batandise dde okugamba nti kati ono ye ku stage afuludde Shiba Kalungi n'ebirala ogenda kuba ng'obifuna wano ku Suvia News Extra. Mugamba mutya, mwasibye mutya bantu bange, kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba video no mugimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell lemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nonyongera okusabirako omwo mwenna abalwadde abakosefukosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business so nga tezitambula bulungi oli Uganda oba oli weeru mukubireko agenda kubanga ate akusomera edduwa. Bannange mugulikeyo mwenna abeetabyemu. Weewaawo obudde tebubadde bulungi naye munnange abantu basazeewo ne bagamba nedda katugende ffe ekintu ekikwatagana ku kabaka waffe tuyina kusitukiramu. Naye nga nze ndi musanyufu, amazima gali nti kabaka waffe alabika bulungi. Ebyaddala si bye ebyawuli mabegakaawo byali bitiisaamu bwe nkuzaako eno ewa principal ye munnange essanyu erimubaddeko wamma alyansuso nnyo era nga tali mu ggwanga Uganda naye agamba sibaddeewo nammwe mu mubiri naye mu mwoyo mbadde nammwe era nga ye kyakoze agambye nti yesa nti kabaka aweza emyaka 7 nange kankube pressure-ups 7 omusajja n'azikuba nze mbadde manyi tagenda kuzikuba naye sebe omusajja akubye 1 2 3 4 5 6 7 ne ngamba bannange principal ono nga si wa muzanyo ye njogera ki akatambi kayina mu maaso wano sooka weerabireko ate people power, our power, people power. Njagala obakulisa mwenna abagenze emisinde gya Ssaabasajja Kabaka ffe gitusanze eno musajja Ssaabasajja Kabaka eri Bungereza. Kanewe challenge ku lw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7 gezeeko okola push-ups 7 nga zidedicatingidde kabaka wange. Bwezigaana Jawero gojja kunyambako. Wetuli. Okay. Are you ready? Yep. We go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Yo! Ssaabasajja Kabaka wangala. Ai Ssaabasajja Kabaka twagaliza amazaalibwa amalungi. Bane tumuye bonasi. Tumuye bw'atyo munnange Bobi naye bw'asobodde okwetaba ate mu kabaka's birthday run. Sebo no pressure up 7 zikuba oba musajja mmekete naye munnange wadde tabaddeeyo ne ogamba omwoyo gubaddewo mubiri gwokka gwe gutabaddeyo naye ng'abantu kye bakola okulaga Bobi Wine omukwana ebifaananyi bye ate Abannayuganda nga bakwagadde mukwano bakwagala kwegamba sooka olabira aveeyo bali ku bifaananyi bya Bobi basiimuula Yimba nnyo agambye atya yimba nnyo yimba nnyo
abantu bo bawuza kimu twagala Bobby si muhoozi naye era nga omwami ono golaba mu katambi ye awonya okugajambulwa awonya okuyisibwamu endondi okuzimba amatama oluvannyuma lw'okugamba nti munange mujje ffenna twetabe emisinde gya Kabaka ebyobululu tebitwawula nti kubanga Bobi Wine ne Museveni be bamu kati bafuuti soja banno bwe babaddewo awo ne babiwulira ne bamugamba ssebo togenda kutumanyiira maani sooka olabe ekibaddewo nze ate nkongereyo wamma n'agaali ogambye otya ssebo Tontabula kundekera Museveni natakula. lwaki ogamba bwotyo ti Museveni Museveni mwaba amanyi n'ebizibu byammwe. Nze nazeewona kunyumirwa ne Kabaka neki Bobi Wine ne Museveni boona beaba ebyobufuzi tebitwawula. lwaki ogamba Bobi Wine ne Museveni be bamu aba Sebo totutabula. sibata ki Totutabula. kati nzita Togatta Mandwa na Mugugu. President wa Mugatta na Mukulembeze. kati munzita ani omukulembeze ne president So Mukulembeze. badde nsaba munzite ba okay Museveni ne Bobi Wine bali abantu Nedda sebo totwawula. Twabyawula dda. naze kunyumirwa misinde mundeke bamutusindise mwatubeke kati nkubega kigoyina kaki kati oyita afaane ya oyita damulira oyita muhonzi oba oyita Kabaka yagenda okunzijjawo kiki ekisinga okujjako n'otuka kweyembera kati nze saagala kunzijjako ekinzijjako okuŋŋamba nti ndi wa Museveni ndi wa Kabaka nzije kunyumirwa misinde ate muŋŋamba nti ndi wa okuwagira Museveni musango mu Uganda ya musango omwami bw'atyo munnange awonedde watono nnyo okugajambulwa bino ebintu byakweyogeza nze kyova olaba oyemba nina ewantu wendi oyinza n'okunsanga n'ompita kasiruze simala geeyogeza ayogeza totawaana omusajja abadde bagenda muwangulamu amanyi bakubiraawo n'oviiramu awiriiso otuuka ewaka omukyala akubuuza taata w'abaana wavudde wano ng'oli mulamu ate sitole kinga ndaba amannyo ga bitundu ng'obulamu n'eŋŋamba gy'omugamba naye nga bo munange abantu mu misinde wamma kibadde kitokota nga si kisaanikire kubadde kunyumirwa kwereera nga n'embwa naye bwetyo bwe lwenyigiddemu ne banange baanamwe muyina effujjo ate baanamwe muyina eddala ate baanamwe munyumirwa nnyo ebintu ebyonoonese embwa teyeeriisiza enkuuli naye wamma ebyo nga tubitadde ku bbali nkuzizaako ate ewasenga kulanama munnange ayina wano abakyala babiri baalumya mbu bo ne bambala empale tezibanyumira mbu kubanga tebalina hipsi tebalina kabina mbu kyokka ye newayambala empale newayambala ebiteeteeyi newayambala biki munnange bimunyumira kubanga ayina akabina bannange olutawo lw'abaana abantu lwakugwa n'obuzibu buliwa bwe bawa simpoke manyi Furufiga yagenda n'atabukawo n'agamba simpoke mukuwadde ebitongole muwanika amabina abatalina kipusi muwanika amabina gabye muwanika amabina abatalina kipusi muwanika amabina mutegeere engoye ze mwambala empale muziveeko nga temulina kipusi Senga Kulanama ayongedde okulumya omukyala weeri mbu ye munange agezaako okwambala empale naye mbu talina kabina sebo kikazi kikadde kikuliridde nno kisenga Kulanama ne sebo kirina amabina agenze n'aganyeenya awo ne ngamba bannange oli yamulabisaawo ng'atandika okuvubukirira awo ze munveeko temunjogeza bingi naye nga n'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni wamma yalabiseeko bw'atyo ne bazzukulu be wamu ne Jerusalem Sale munnange nno bafuna ku budde ne banyumyamu n'abaana abazzukulu ne bazanya n'okuzanya nabo bannange ne wano oyinza okwesanga omusajja alina mu kayumba n'akyapangisa naye nga yeefuula bizi olw'okuba aleesewo ez'akamyezi 15 oba akakaaga oba omutwalo nesewonge waka yeefuula sirias nga n'obudde bw'abaana tabuyina ndabye kano akatambi oba ebifaananyi bino ne mpulira kale binyuma munnange naye nga ebyo nga tubitadde ku bbali nkuuze butereevu paka ate ewa radio presenter omukyala Sophie Tebi ono nno oluvannyuma lw'okumala akabanga ndowooza gibadde giweze kati emyaka ng'ebiri munnange okuva we yafuna bbaawe oli DJ nga tafunanga lubuto ewaawo abantu bagezaako okumusaba olubuto ndowooza akaseera kaali tekanaba kutuuka naye munnange olunaku olwaleero bw'ati ate Mukama amusumuludde
Bwenkongerayo omuyimbi ava Peace munange ennaku zino ayina enkuba gyakubamu omuziki ennaku zino omukwano ye ali birala nnyo era nga bo abantu bakuno batandise dda okusiima enkola ye era nga abamu batandise dda okusala omugambo nti bannange akawala kalungi kawala kato bannange katwerabiziza Shiba Kalungi neŋŋamba omukazi akubidde eno okusukka myaka kumpi 10 amanga ago mutandise okumwerabira mugezi n'ono gwe mwakalaba omunange ono omwana kati ye yategeera stage mbufunze Shiba Kalungi biwero nendowoza Shiba Kalungi mwerabiddemu engeri y'amazigi n'emyezi kati awezza 6-7 nga ndowooza tapafominga y'ensonga lwaki mutandise oba okwogera bino kale katulinde Shiba Kalungi bw'akomawo tulabe oba munaddamu okumusingisa ava Peace munange bwe tweyongerayo ne Zali Boss Lady ono naavudde mu mbeera oluvannyuma lw'abantu okumugamba mbu akendeeze ku filter bwe kisooka kya byonna yeekuba make-up kyokka ate n'amaani yeeteeka mu filter mbu wamma agamba abitamizza abantu abagambe baddiyale mmwesonyiwo mwe bannabijjo baakuno we ziba nga filter tezibanyumira ye zimunyumira mmwesonyiwo muyina mu maaso wano ng'atabuse biyitirivu nnyo abagambe yagenda bikolera ddala kubanga abyagala ate akimanya bimunyumira mbu ate ne Shakibu bimusanyulira ddala bannange Zali kaakano akatambi wamaffe katweyongereyo kati tetugenda kuva mu filter mbwamu ekyo mukitegeere naye bamalaaya bo babaaki oli nga kimuluma nti gobeera mu filter buli lunaku ate kati ngenda zisussa aba ayagala afaananeko naawe naye filter zamuzira kati mu filter omuzira bimunyiiza gwe lwaki ozibeeramu ate noonyirira omanyi nti bannange bw'oba nekifeesi ng'ekya chimpanze neweekuba filter meka wallahi tosobola kukyuka filter naye eyongerako mulungi noonyiigira filter wallahi muli balogo filter nekunyiiza Allahu akbar subhana bwatyo Zali omanye ennaku zino kati naye yayiga okutabuka musebe munange abantu abatanyumirwa make-up na filter abatumye bannabijjo kati simanyi oba nabijjo yamutabukidde n'amugamba nti nnyabo eno weebyudde weekubye make-up kyokka eno oyingira mu filter agambye yes waddembe okuziyingiramu ate kati agenda zikozesa nakasonso kubanga mbu munange zimunyumira kale bwe tuli munange amawulire ag'ennaku agaliwo bannange amazima gali nti tutambulira mu kufa so tulekere okwewalaŋŋana kubanga tomanyi budde buno oyinza okuba ng'otambula n'ogwekigo bwezwi n'okalira oyo omusajja gw'olaba ali ku booda ekimotoka ekyo bakiyita kifuso kibadde kisimbye awo nga wookiraba omusajja ng'omanya ababoda babeera bapapiriza yavudde eri ne yeekoona ku kimotoka ekyo era gwe gwabadde ogw'enkomerero gw'amazzi n'obudde zimbuyaga ezikazimpewo omuvubuka bw'atyo feesi yonna yabetenteese tosobola kugitegeera nti oba muntu bw'ati so byebyo munange katusabe omukama amuwummuza emirembe munange bwe tweyongerayo ne kanaakaana ka Bianca kanaakaana kabeerako ne Henry Mwangi nga keekoze ebintu kasiba enviiri kateekako enjala empanvu ate nga kalenzi munange abantu abasinga baakalaba ne bagamba ne bakazaayo mu kyalo okwali omukulu minisita Balamu ow'abavubuka Fulufiga n'abantu abo abalala we kaagenda mu kyalo ne bakalimba ne bagenda kaweera kasome baakalimba ekyamazima tebaakaweera kati kaakomyewo e Kampala akaana kayonooneka ddala kambala n'obutiiti bw'abakazi mukama Katonda simanyi nti kisooba abazadde twongere okusabira abaana baffe ekyo tubateeke mu ssaala kubanga abaana guno omulembe gwo muzibu nnyo omulembe abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyuse okubalaba amannya agange Yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kumala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
bwe tweyongerayo n'omugagga Don Chris ono agudde mu mbiiza abaana bawala aba TikTok oluvannyuma lw'okuvaayo ne beekubira enduulu nti munnange abakozesa n'abafunisa embuto tabalabirira kw'otadde n'okubasiiga akawuka ka mukenenya oba akawuka ka siriimu. Akatambi kano ngenda kuba nga nkabateerako Sheila Price ng'akubidde Don Chris ate ye ebintu bye yeeganye kubanga ye agambye nti wekiba nga kituufu abakwata bukwasi oba nabo bamala kwekkiririza. Bannange omugagga mulina maaso wano ng'atabuse era agambye nti ebyo byonna omuntu ali emabega waabyo ayagala okumuttira erinnya mbu maama wa Chicken. Don Chris, how are you? Kakati nafunyeemu obuzibuzibu nti abaana abasinga bali mu box yange bansindikira nti wabasiiga obulwadde siba biki ne ngamba Don Chris ngenda kukola ki tugenda kumunoonya. Kati nsazeewo nkunoonye nti ebimeseji bisuse mu box yange bingi nga tebamanye nabasiigira bulwadde. Munnange nange nagambye omukulu ono ngenda munoonya. Kati ngenda kifuula serious. Yes sebo. Ate nja kunoonya omu ku omu kuba n'akakwatayo omusofa. Yeah. Nga simumanyi nako tuwuliriza bulungi ebintu bino. Yes sebo. Waliwo ki fake page ekibadde nga kitambula ku TikTok yammwe eyo. Nga kuliko ennamba ya maama wa Chicken. Ngenda okutracking ogenda okwata omukazi ngenda kwata maama wa Chicken. Nga simulabanga nako simumanyi ennamba ziriko 2 kuliko ya MTN ne Airtel. Omuntu oyo ali omu yakyusakyusa ennamba simumanyi. Bwe natracking ennamba eziriko natuukira bayitayo Nakasero. Mukyala na business lady tamanyi nako simumanyi. Kati tugenda kifuula serious tuve mu muzannyo. Skype ni ziwaggule buli omu ajjaawo bwe yeekeberezaawo bwe jangu bw'obanga oli mukazi wange nali nebaseeko naawe nsanga ku Skype ni wabula singa nziramu okuwulira ekiboozi nga bulogo oli Kampala nja kukwata ompa omuntu oyo. Very good. Kabwaka kambi. Nja kukwata ompa omuntu yakuwadde message yo simple as that kati mbikoyi. Obubozi kambituusa obubaka. Yenna ayagala ng'olina obuzibu nange simanyi nina olubuto lwa Cruise simanyi yansiga sirimu ekitende oba onsanga. Ku Skype ni wetulinya. Ku Skype ni. Kale byebyo nno bantu bange era nga bo abaana abobuwala ba TikTok abavuddeyo ne beekubira enduulu nga Don Chris munnange waabakozesa abamu n'abafunisa embuto atabaala n'abasiiga obulwadde naye abaana abobuwala oba n'ababuulira mirundi emeka tojaganya lwa muntu nti akuwadde simanya obusente baliira obulamu. Kati no Don Chris ne mulina maaso wano ng'atabuse yagamba nti omuntu aluka bino ebintu ali omu yekka era nga yakoze okunoonyereza nga ye maama wa Chicken. Naye kati ddala wabanga maama wa Chicken nno era ng'anyiize n'ajjayo n'ebya Chicken byonna bye yawaayiriza Komanda Mudogo mbu yamukuba mbu ekyamazima yamuyisaamu luyi lumu lwokka. Ngenda kubanga akatambi nkabateerako naye bwe bibanga bituufu nga yakoze dda vidiyo nti bamukubye ku saa 2 n'ekitundu n'isinkana Chicken wabweru n'angamba mwana kaŋŋende naye bandabisizzaamu naye nja kuba bulungi kaŋŋende emusiibe mugana ye sisigaza kashi nja kuteerako enkya amafuta tewali buzibu mugagga wange kaŋŋende nenga nenzira mu byange ku ssaawa 3 n'ekitundu nendaba vidiyo etrendinga Komanda Mudogo ankubye. Komanda Mudogo alina n'amaziga ku maaso. Ini ngana ye ate omusajja gwe n'akayawukana naye essaawa zino zennyini. Ngende tunula bweru wansi kw'ekizimbe kyange kyonna kyandabirwamu. Ngende tunula bweru wansi nga bamutunuzaamu kamera ali mukola interview nenga wahi kankiveeko ebyo tebinkwatako nnyo. Ku ssaawa 7 n'ekitundu ngende otuuka ewaka nga ndaba bamutaddeko ebyuma ebya buli kkala. Mazima ngera mulimu omukyala ayogera nga gamba sister we nembeera no concerned kumakya ku ssaawa 12 ne mukubira essimu era n'agikwata ne mugamba oli mu ddwaliro kinasindika location ne mugamba kanzije ne mubuuza ebintu byadde serious we bitu nanga bw'omanyi abantu twatunyweddemu twakenge kukaaliwo ku party abantu bakuba omubisi nga bw'omanyi ebiti omuntu aba anyweddemu kirabika byatabuseeko ngamba wayi kaŋŋende mu ddwaliro ndabe kyali wange kiki ekyamutuuseeko mazima nesitula konvoyi yange ne tugenda mu ddwaliro ekyanja tugenda otuukayo kati mbagamba mazima kubanga nze pati yange bakugifuula akabaga tugenda kulwana emirundi 2 tujja kulwana ekimafiya tulwane n'ebyaddala mazima mbabuulira mazima tebegeza ne bakwetondera n'obasonyiwa
Doni Chris bw'ati omunange bw'avuddeyo n'atunyonnyola ebya chicken nti amazima komanda mudogo yamuyisaamu mpi era nti ye yakyewuunya nnyo okulaba chicken ng'agenze ku ddwaliro era n'amalayo n'ennaku ezo wamma ze yamalayo ng'ate akiragibwa nga abamujjanjaba nga bamuteekako n'amacupa era agambye nti abaana b'ennaku zino bo b'amagezi mawanvu nnyo mubeegendereze naye nga bannange maama wa chicken mbu yeetega Don Chris naye nga ebyo tubitadde ku bbali nkuvuze butereevu paka ate wa Sheikh Muhammad Kalanzi munnange baba tebanaba kubanga bamuweeza oluvannyuma lw'okuvaayo n'agamba nti kimala munnange Bobi Wine obululu bweyagala kubunoonya bunoonyeza engeri ebbali naye ebikwatagana n'emizikiti kola ki byesonyiwe munnange abaana bakyamuvuga sipiidi era ngenda kubanga mbatuusaako maasawo ze ngenda kubasiibula naye nga sinaba basiibula bamikwano nyongera obbajjukiza ennaku z'omwezi nga 24 omwezi guno gwe tulimu ogwokuna abaana ba Maama Maria abannange nziramu bajjukiza ennaku z'omwezi nga 24 omwezi guno gwe tulimu ogwokuna tugenda Kibeho e Rwanda 35 gyokka tugenda nga 24 tukomawo nga 27 so mujje tugendeko musaale empanvu tusabe Mukama tumwebaze tumusinze gwe nayagala okumanya ebisingawo jangu mu inbox yayo ku WhatsApp tokuba wabula enamba ya WhatsApp ate tulabe nga yo tukikwasaganya tonsomesanga bya kisiru ebyo nga ndi mukufa nkugambye Allah akugamba bwenjala bwekulumanga ng'olaba ogenda kufa embizi eriwo wadde embizi eri haramu girye osooka otaasa obulamu Uganda kati eyimiridde mu position ey'okulya embizi okusooka okutaasa ki obulamu tetusobola kufa nga tulaba bwe tutyo bwanti kati ate kati wali wadde tusobola okwetaasizaawo naye ate wali tetugenda nedda ekyo nedda tuli mu kufa temutubuulira bya kisiru lyammwe wano sooka oyogera amazima agakwetoolodde wano then olyoka obikulaaga ekitabo osooka oŋŋamba awo bubbi bubi obussi bubi Museveni mubi atta abantu aye bye tetubiwagira aye bye tubivumirira then olyoka oŋŋambe Allah agamba ati awo nja kukitegeera abantu si basiru abantu si balalu tebabeerangako mwe temuli qualified kubuulira ekyo nkikubuulira kutuula ku mimbaali awo temuli wadde ne booleeta abasomesa 10,000 tosobola kumpuluvinga rongo tebakulya ebinusu temuli qualified awo temuli wafe mwonoona bwonoonyi kubanga ate mukikola kagenderere si mu butamanya nedda kagenderere nze nkubuulira si butamanya mubikola mubimanyi kubanga omululu n'obunanfuusi obuli mu mitima gyammwe gasajja mmwe muli binnanfuusi abantu abali mu kufa abali mu kutaasa obulamu embeera buli kimu kibi abantu babatugumbula misana tuku drone zisomba mulaba mwali muzoogeddeko ddi bannammwe abasiraamu nga babakutte lwa busiraamu obujulizi weebuli so omusi babiri abantu bali mitwalo na mitwalo nga bamukwata lwakuba ye abudu bujulizi weebuli mubumanyi lwaki temubwogerako then noonoonya akawaayiro wosobola okunzikakkanyiza mu kitabo n'okanoonya omala omwezi mulamba ng'oli mu kunoonya akawaayiro kakukunzikakkanya olumala okukafuna n'ojja n'olyoka onkakasa tosobola kunkakasa nkugambye wekuba kwerwanako nga kutaasa bulamu ekikolebwa kyonna mu ekyo Allah kitegeera kugambye Allah akugambye ly'embizzi wadde eri haramu otaasa obulamu ekyo kibayita levo y'okutaasa obulamu eyo giwa ekitiibwa ekyo kyetulimu e Uganda eyo levo y'okutaasa obulamu Katonda agamba ly'embizzi kasita bubanga kutaasa bulamu wadde eri haramu wadde ngivumirira wadde ngigaana wadde saagala bw'oba otaasa bulamu sooka obutaase
kyetuliko e Uganda tuli mu kutaasa bulamu musajja kitegedde tuli mu kutaasa bulamu tetwagala gasiya buli azunga tugenda muku njagala mujje nga muli bangi nnyo mujje mukuŋŋaane mu bungi wallahi temujja omwomu kubanga mwekweka ono najja n'ayogerayo oko kubanga alina ke yafunye okitegedde Uganda tuli mu kutaasa bulamu ne Katonda akiraba teri atakiraba mwe mugenda ne mutulowoozesa nti oba Katonda alinga mulalu nedda tabangako mulalu mwe mugagala okutulowoozesa mutyo tabangako ebintu birabibwa Uganda abantu batugumbulu ne leero batugumbudde baana b'abantu bali mu makomera babamazeeko emirembe kubanga boogera mazima ate goobakako kwogera ti musiraamu tovanga ku mazima ge mubabuulira mu mizikiti akoze amazima gamukwatisizza nti ate ebyo tobyogerera bwe ate ebyo tetubikkiriza bwe ate ebyo Allah abigaana gundi gwe nsobola okusomesa n'eddiini gy'osoma wadde obikkula ekitabo buli lunaku nenkubulira ebigambo nga sibikkulangako kitabo naye nga tosobola bikkula kitabo n'ompuruvinga wrong nga tosobola nga ne bw'oba osomye oti obikkudde oti ekitabo tuli mu kutaasa bulamu temutumanyiira wano ekyo nkikubuulira temuleeta omuzannyo gwammwe mu nsonga zino tuli bakambwemu tujja kweyisanga bwe tutayagala naye nga tukikola kutaasa bulamu tujja kufulumamu ebigambo bye tutayagala naye nga tukikola kutaasa bulamu tujja kukola bye tutaagala naye nga tukikola kutaasa bulamu ekyo nkikubuulira temujja ne mututagalirako wano temutumanyiirira wano bino si byakuzannyamu tokola statement ey'ekisiru wano tokikola ekyo tetujja baleka tetujja kuwa kitiibwa n'ekyo kasita tulabanga amaanyi go gagatta ate ku mutemu kwongera kututemula